mugenda kukaa kati ni Don Chris munamusobola divoshi munasobola wakati kubanga olwalero omuntu agenda kula vuga Range Rover vuga Benz biki agambe yava buli mukiyebuuza kati wuliriza Don Chris golaba kane mama yita mumanyi mama yansula ne emyezi emeka ndozena aita tanafa ngapeze emyaka eji ata batugamba nti mama wali mwami mama nga ali Kenya Nairobi atenga tomumanyi oyogerako naye neba bamanyi nedda mukwano nze nembeera zange zezi bwobanga mama wange twasobola tobana nga ndi mwavu sole nga ndi muto olwokuba tata wange yali mwavu n'ogenda n'onsuulawo nemba nzifunye sikunoonya n'oba gwe Katonda w'okunsi tebakulya ssente kati aliwa anti nze ku mabina kofiira amabina inze n'amabina tuli tuti muli mutya tuti kyoyagala ku mukazi njagala ebintu bibiri ku mukazi ng'alina amabina ate nga mweru nga si bizigo waliwo ababinywa gwe nebbina akkirizibwa okunziba nga taweddwa lukusa ng'alina ebbina nga mweru nga buli kwala kati TikTok onajja mugamba nedda nze ndyokke nekankutwala promoting ya girlfriend kwata ne kasente kakola ki sakata musakata TikTok yakuba mukazi bulungi nnyo naye ogenda kumbuza omanyi otya ebintu bino bitambulayo bitifa abasajja olaba omukazi ng'atandise okukyuka kati ebyembye simeti yali mu password kati wani wasinga oluluma mbikula tukira ku TikTok oyo andaba naye akimanyi TikTok yakuba mu mabina go nkwata simu mukubira nga musajja kyekiriwo za musawa nga 5 ngamba zekiro takiriwo tulo kyekiriwo nga mwana wakutte mabina gange nanga nene tutumalako mirembe kyowago wamusookerako nanzijako TikTok kati nayongera kuvaako waya agenda okutuuka nga message zo kazinda abamuwana obuwoomi abamuwana kiziri mu simu etya nze bwe twalinga twegatta nga tweprotectinga obutafuna lubuto tetunatusa kukola ki kuzaala nga mwambala kati ate nga musimu akulaga mulimu gwe bagenda okukebera naye olubuto kati gowulira obulumi obwo ate ebbanga limaze nelyomwaka 11 tayawukana na simu ebali bati niwaba agenda kufuuwa agenda n'essimu ye kufuuwa agenda n'essimu ye muntu n'agenda ofuuwa niwaba agenda mutoyi sebo tandika kale ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo omulungi atulaba kansulenti oli bulungi nnyo masavu olw'omukulu angambye mbunyambadde jaketi masavu esaawa eno naye bampampese weno gikwata kunga pintu bagiraba mbanjogera esaawa bampampe jaketi naye siina kyeneegulira okujjako ekiri munda mu mutima gwange badde otegedde ki mu bulamu yeegulira endagamuntu weewaawo neesagulangule bantwalayo ne bampandiisiza kwegamba siina kyange naye akwaniriza ku Celebrity Track omulungi atulaba akakayiseemu tutandikidde mu sayidi eyo naye olunaku olwaleero banaffe aba Skypins Tours and Travels Canada bulijjo munnangira mbeera nnyo mu ddungu simanyi ozungira nnyo mu ddungu obeera mu Dubai tovaamu si bwe nagera Ethiopia mbwawo mu Africa ne ŋŋenda nga kati bantwala Canada ŋŋenda Canada gemaanyi g'owulira genjogeza Skypins Tours and Travel era essaawa zino wenjogerera ndina omukulu CEO Don Chris amaanyi g'oli agenjoge n'ebigambo sirina muntu manyi olugero balutuuseemu kaviza ng'okayina mu ngalo ate togenda kubomba byonna bikola nga samona ng'ogenda nodda bye tuliko wano ku Skypins olina kyoteesa bwakyo wabula Judy agala nkwanjule kale weyanjule sigenda kweyanjula okukuba kumpisaamu kushonako olwaleero tuli namawulire munnange Jude okuva mu Vision Group era akola program kasera bicha awakukedi tu ekigambo kiba kuli nga balina jambiya batema ki Jude soko buze kubatulaba babuzako bwena abatulaba ku Celebrity Track olunaku lwaleero ndi musimu nnyo okubanga CEO owa Skypins antudde wakati ate nga side eri ninayo omukozi munnange kakati kyetubaleetedde kiralamu
eno emboozi egenda kunyuma kiralamu mbadde nsaba bw'oba olinawo ka notebook ofune ebigambo by'onootinga nga bikulu nnyo omanyi nti situlangako mu interview nti kwogera bintu gwa mulundi gwe gusoose ate Judy ate kati olaba kati tulina okukola kuru oba ttiimu nga tumanyi nti aba bwe beesinkana kati be banene abaliwo ate awo kipise nnyo mukama waffe n'akitwala atya mbadde nsaba omukulu Don Chris mbadde nsaba mukama wange essimu ngikutereko wano essimu gireke waneeno ante ja vibrating ete muzindaalo leeta nkikwate essimu ya A15 kale naye mukama wange osobola ogimpa nedda sikukuba luseke kati ngamba lumu n'omwana wange omutwale bw'ogaba essimu oba owaddeyo mwana mukama wange kikuba okubidde wano mbadde ngamba omukulu onoza owulidde tukole kakati olunaku olwaleero tulina ensonga za njawulo abantu abasinga ekirungi kituyambe tulina n'omukyala wano nga tutudde naye bandigambye twekubidde nnyo sayidi mukama atuyambe nti Judy waali abantu abasinga ebiseera ebisinga abasajja naddala abaami abasajja ng'otuuse mu ttuluba ndowooza eribeerako n'omwagalwa mu kaseera ako okoba oyiseemu oba omwavu obaayo n'ababunga bo bali mu kiraasi yeeyo lindako malirindako ate ogenda kwonoona emboozi obadde okimanyi nti oba mwavu wasaaliwo towasaga oyagala omwavu owasaaliwo mbamanyi nti mu bwavu bwo era bye bimu kati obadde okimanyi nti omwavu aba n'essuubi awasaaliwo limala nerituukira awasaaliwo nga bwe naazifuna nga ntwala Judy obadde okimanyi ffe twakulanga twegomba Juliana ono n'omuwala omulala Zari Brown Zani Brown ife twakulaawo we twawereza emyaka 15 kakati anti katenze gambye ife twakula twegomba Zani Brown kati okimanyi nti bw'ofunamu kakasente oyinza wasa Zani Brown kuba ali omwegomba naye kati wanoosooka n'ogwa muono n'ozaala abaana bo kati ate ekyo kituleeta wali we mbadde ngamba nti mu process eyo yonna nti onoobwavu limu levels obadde okimanyi waliwo bali onkupe byaba bya mirundi ebiri ebintu bino Judy ngoyagala okimanya oyagala manya ogwa byaba bya mirundi ebiri omwavu n'omunaku bawukana abaana omwavu n'omunaku bakolaki bawukanira ddala obadde okimanyi divorce osobola okuba nga oli mwavu naye nga omutima gw'omugagga era osobola okimanyi sooka nga olinamu obukadde 10 naye nga oli mukopi kati bwe bunaku ng'oli mugagga naye ng'oli munaku mutima ng'oli munaku bulungi nnyo naye ng'oli mwavu naye ng'oli contented era oyo mwavu atabba okategedde kabuzaabuzaamu okumanya amateeka agawula abaavu kano kabagezi bokka osobola kwawula mwavu ku munaku olimba anti newaba mukazi omunaku n'omwavu obaawula omukazi omunaku n'omwavu omukwanyirwa asaba transport omwavu omunaku ate omwavu atuuka n'omala kukozesa bintu bino olyoka omuwa ku seesi omwavu atuuka naye ate omunaku takola ki era omukazi omunaku buli kiseera akaaba ebizibu oyo munaku omwavu tanyega alinda omulowoolezi omuweeyo kati oyo naye aba mugagga mu mutima ye mukazi gw'osanga n'owa booda ng'akutte zino essimu za tekino ez'ekipeesa emabega ntende nakisaanikira nenga mugumu bajja kufuna oyo mwavu omunaku abeera nange n'abeera n'ono n'abeera n'oyo n'abeera n'oyo n'akuba budget divorce asasula kino Christian asasula kino wakko n'asasula kino oyo omunaku era tali gaggawala mu mutima gwe ne bwali bazifunye aba munaku ku mutima talikyuka bw'oba osanga ng'avuga emmotoka ya bbeeyi nga talina mipiira ng'emmotoka ya bbeeyi nga talina mipiira tubaleke aba munaku nga mugagga obamanyi yadde bakazi bano nabo bamanyi naye ba abakazi olwezi bakopi
nina bemmanyi motoka ya bbeeyi naye mpira tekuli nedda osobola ogera okitegedde okyawukanya divorce okategedde nze nsobola okuba nga ndi mugagga oyogedde akantu bannange okajjukidde omanyi nti abagagga bangi nga beerumya anti abamunaku oyo munaku gwayogeddeko abamunaku era talya na banne omunaku ate teri muntu bwatu asinga bunaku kuba nankwe anti buli muze omubi guba kuye divorce tunakitegeera kino buli muze omubi guba kuye ku munaku naye oli omwavu pole abikwata mpola Chris wampeera bwewo kati ffe tuli waliwo munnamawulire kale buloga sijja mwogera naye alabika akyalina eddiini ku mutima nze amaze ebbanga akola ebintu byange simusasula namusasudde jjowa nga nze ensiime nemusindikira sene gundi mbazire yazituttewa buloga okitegedde era andi wano kuba buli video gya postinga kubako Skype naye badde okimanyi badde simusasula kuba nange oli postinga gundi Skype ojjuka twatandika okukola luli nga wakamuteekayo nga waliwo naye antuukirya nga alina lwakubanza namwegobako nga nekwasa ekyo waliwo kampani gyotunulamu ngagenda kutomeza era naŋŋamba olinawola nemugamba yawola mu kasonda wagwako ddi akyaliko emyaka 6 era nakyo kiba kikulu nnyo nolaba abantu bootuuse fuwano mu lulimi lwaffe tuluyita lubiri era buno obwakabaka bwa Skype nzibwa bugguli nawe ekifo kiraba olabye tubadde tutambulako eri ne Sophie mu kibuga tutunulira tours and travel siisaamu maaso naye muyonje ku mirimu gyammwe bannange segedde bannange banneero n'olusuku oli kale tuganye oli mukazigo kamu naye kayonje omuntu agenda okujja manyi nti ntuuse Canada omanyi waliwo otuuke mu kifo nogamba wano wokka weeyogerera kati gwe okimanyi nti otuuka wano ne bagamba ogenda wa CEO dangoze wa CEO kituufu ngoze wani wa CEO office nga zibulungi empunya otuuka mu office ng'ewunya ekivundu okufa ng'ewunya bulungi okukamala omazi tukiyita kivundu anti bino bituuko twabiyitanga biba bivundu otuuka mu office ng'ewunya ennyogo geringa mwezi okitegedde kati nze siri mu kopi siri munaku ndi mwavu naye siri muki n'obwavu toli toddamu kukyogerako ekyo mbadde sikyudde ng'okyogera naye kiyiseewo buyisi n'obwavu toli mwavu toli munaku toli mukopi naye obukopi busiri nze engalo zange wano okumanyi ninamu obuzibu nina buzibu tekakubojja kambojjere ki nze nakulira mu nnaku divorce era dinako divorce gwe nafunayo olunaku wano abantu banyumize gyenvudde olugendo mulalamu anti mugenda kukaaba mugenda kukaaba Don Chris munamusobola divorce munasobola kubanga olwaleero omuntu agenda kulaba ovuga Range Rover ovuga Benz biki agambe buli omu kyeyeebuuza kati wuliriza Don Chris golaba kane mama yita mumanyi mama yansuwa nina emyezi emeka ndowooza 4 ayita atanafa nga mpeza emyaka egi ate abatugamba nti mama wali mwami mama nga ali Kenya Nairobi ate nga tomumanyi oyogerako naye naye bamanyi nedda mukwano nze nina embeera zange zezimu bw'obanga mama wange twasobola toba nange ndi mwavu sole nga ndi muto olwokuba taata wange yali mwavu n'ogenda n'onsuulawo naye mba nzifunye sikunoonya n'oba ggwe katonda w'okunsi tebakulya ssente kati aliwa yannyamba akyali luddawa yakuyamba okuzaala mama wo yakuzaala emyezi 3 kati singa nafa mwemumanyi byempiseemu okutuuka olwaliro luno nasotulako ne minisita ku ntebe anti Don goli mwana oyinza obutamanya kyali anti namukyawe kyakimanyi era wanabalabisyo mpozi emyaka egyo muzeewo yafiira tewasaba mubuuza sasobola mubuuza nze ne maama bamuŋŋambye jju wano ate nga bamuŋŋambye maze okubeera famasi tanza ofunamu kasente oyo najja n'akugamba nga nina emyaka 2 aga ogambye ng'omaze okubeera famasi otandise okufuna mu kasente sente ozifunye olina emyaka esebo nze nfunye sente nga nkyala ate ombuuza Chris ekyo tukireke
kati family ya Muzeeyi gye wakuliramu wakula nani? Nze nakula nzekka kankuwewo katono nnyo. Nze nabula ewaffe nga nina emyaka 6 nogenda nengenda Lukolongo abe na Lukolongo bakimanyi waliwo wabeeranga ebbaala gye bayitanga Orange County bamukimanyi kati yavaawo Straka kwe yakoleranga nights kati ebbaala eyo nga tennabeerawo walingawo omusajja gwe bayitanga Mati bananyini ettaka eryo Martin yafa yali bayika yatubudamya ffe ba street kid twali abaana ndowooza nga 15. Yes Nalukolongo wano okuliraana kino ekizimbe ekipya kye bakoze kye bazimbye waliwo ekizimbe sikitegeera bulungi naye wali Orange County ebbaala kati wano waliwo ddwaliro wano Lobeki eryo n'ettaka lyabo wali emigaati awo kukuba wennyini awo abantu abo bamanyi awo ne Nalukolongo katali kati waliwo amaka gali emabega Beki eri awo wennyini awo baluddewo geego amaka awo wenyine Nalukolongo waliwo omukyala balinga bamuyita Nalukwata muwulira muwulira kati agamaka boyogeddeko gali mabega Bekeri webale kati waliwo n'ennyumba baligiteekamu ddwaliro kati erinanye Bekeri Martin mwe yakola ki mwe yabeeranga era amaka ge oli nnyina etegedde naye wano weewuwe mu maaso awo walinga nabo kioski nga bakanikirawo piki biki ebyo zibunnaku bwana nebuuzanga agamaka ago gwe batakyuga gatavaawo galuddewo galaga nti gadda era Martin oyo amala okufa bambi yalinamu kawuka amala okufa ebyaffe ne byonooneka kuba twali abaana nga 10 bameka 15 nga tubeera mu kifo kimu nga yatuterawo kale mwana nga yatuterawo aliringa bakita batya nga tenti ametusula denaava so nze nkulidde awo era bwe yafa buli mwana ne yeeyiya nze lwaki nti neekwasa Katonda mu buli kimu bannaffe abasinga obungi be twalina abamu badda mu njaga Mukama nampe ekkuba eddala Mukama nampe ki ekkuba eddala mpozi ndalamu so Don Chris eyo gye yava nze saakula na famire yange nze mbadde njagala otuzeeko ko wali Don Chris atuuka atya okubeera street kid ava atya ewaka anti nze kyanzija ewaka kigenda kubeeramu eddiini ate kijanyiza abalala tegete divorce oyingira otya eddiini eyo kati gwe badde okimanyi nti Don Chris yali musiraamu ekyo badde okimanyi original taata omusiraamu bulungi nnyo erinnya erisiraamu yerigwa Sulaiman muganda wange Sadati yabadde wano twamulabyeko okyoko otya okuba naye n'ekyawo newe osobola okwekyawo kuba oluyisaawa zino anti oba n'ensonga kati nange nayina ensonga eyo tugireke okulokoka ate saalokka bulokosi kati nze ewaffe bampisa bubi nnyo kubanga nze maama wange Munnakenya Mukyukuyu kale mulimu be bayita bawaliidi ndoza be bakyotalabeeri kati nali mwana aboolebwa oluvannyuma lwa taata waffe okola ki okufa mu kuboolebwa mboolebwa ntuukibwa ku kisenge nziruka ewaka kyenzijukira nti ku myaka egyo 6 yali 5 ku 6 ntambula nva ewaka nzija mu kibuga ne nga ntambuza biki bigere nengenda emuduuma kuba nali mpitamu kati muduuma nali mpita wiza essaawa nga 3 waliwo omuwala yali bamuyita Nakimera yansanga ku street nali kavuka kalungi nnyo ku myaka egyo nga ndikeeru ninga kazungu bwe nti nannonda ezirugadde bizibu bulayani ankuba oluseyo kenyeza obutaddugala ate maama wo nga mweruke bweru bwali bwa musaayi era abaana bange beeru nkulageko omwana wange tomanyi kiro muddugavu kyegeti so annonda antwalira maama we aŋŋamba maama sanze omwana ono naye agamba agenda Kampala kulaba taatawe taata wange omuto erinnya lye nali mmanyiko limusijja mwogera abaddongo aŋŋamba nti nno ogenda okulaba egyali okitegedde bulungi antwala bambi jjajja n'akola ki nze tumuyita jjajja n'ambudamya amanya gange ova biki kinatwalibwa kyama niba omanyi process yedda olonza omwana bw'okola naye n'agamba nedda nze gambere nani era omukadde oyo yampeerera bamuyita Teopista nga muganda wa Gilbert Bukenya bayireni Gilbert Bukenya ali vice president so
wali wa Nabulo mama wa Bukenya wano wewa so we nabeeranga era yandabirira nanzijanjaba ku myaka gyange then ngamba omanyi katukuzadde erinnya libantuuma ani Bukenya yalironda awamu ne muganda wa Bukenya ayitibwa Eduardo temubimanyi ebyo ne balonda erinnya libakola ki libantuuma erya Christian era nembatizibwa nobeera Don Chris songa yategeerekeka kyawo tutegedde tegeerekeka awo nenkyuka era kati okumanya oyo mukadde era Mukama amuwa omukisa yakyaliyo egyali yandabirira nga mpeebwa buli kimu kye neetaaga ewaka nga ninga mwana nga nno siboolebwa nga siboolebwa okategedde divorce nga siboolebwa mpeeko tebyakyukamu nga si famire yange naye nga siboolebwa naawe mutima n'okkiriza nti bulungi nnyo era kyova olaba nnyamba kubanga ffe twakula tukiraba nti jjajja we yakolanga bw'ati ng'ewaka afumba emmere n'afumba ne extra segedde ewaka wali ku ngeri y'ebbaala naye nga akakasa nti ne bakasoma abawa ku mmere egyafumbye nebali kati Mukama atubbulula atya oyagala kumanya Mukama nzibulula atya like okubbulula kyeki like Don omanyi mu jane yaffe gye tutambula kati weyogedde nti street kid biki ebyokusoma byo kusomako wasoma muhaso yonna eyo nowavuba mubitongole yes ahola agamba nti muhaso bwembe kati gamba buliyo life ya street sente kyekikulu ku street okuba mu n'olukumi bwebiri naye ng'osoma esaawa mmeka nogoyo noonya scrap gwemba nnimba wavagamba nti nnimba bakimanyi nalukolo naye ekyenjawulo nayikana kampisa nnyo ng'era mbeera nnyo mu bantu awo no nafunayo omusajja yali agenda kunsiika mu asa ey'okunoonya w'ensolo Martin afudde abazadde ba Martin batugobyewo kakati nkwatagana n'omusajja bamuyitanga Senfuka antattekawo mu kibanda kya firimu nkolerewo okwo omu ku bakasitoma ngamba atoyinza sula mu kibanda jangu kutwalewa ewaka tuuka ewaka nti mukyala wange yanuba nitubeerewo kakana yakunsotta nali bulala naye nenziruka ngenda okuzuuka bwendi nagenda ozuukuka ng'atadde muno gegamba ngenda ozuuka ng'atadde muno yatayagala akozesa lyanyi yali akyajinga ng'omusuwa seba akutadde mbeera endala kakyali bwe kiti nze munene ndi muto awo wonna naye ng'atadde omusuwa mukugulu asalaba kakebe kati webakabuuti ng'omukubi omugowo omusuwa kuyise mabegawe ekyo bayita behind tackle behind tackle from behind kakati eyo nenziruka munnange ekiro za esaawa ga 8 kasimanyi yakuleka n'oyambala kubanga oba webasi yaŋŋamba mbuka kangiregerekawo mumagu kitegeeza kati empanka tezivudde jjo siza jjo nzipa zizagira biseera bya Christmas eyo tubeeze bijja batta so zijalo otandika obulamu tandika ne ajati omanyi oyayagala ebyo awo tubuukewo natandika ne ajati okuwasolinga obulamu okutandika nga nkola kubanza nalikato linyandyerabidde bambye ajati yayina kampany bagiyitanga Westing Systems yali eyola kasasiro ina emyaka ndozaawo naye mpezeze nga 16 nga bwolabaho omukiriza kati yansanga kutta ekikutiya kyange ekya scrap nayimirira kuba yali mu mmotoka eyo nambuuza nkuwa omulimu kugambye kyali kizibu okunsanga n'ompitako either nga nkukwasa ekisa , 「 otegedde kyenjogerako kati nenjagala nnyo okukola nakati nze munne ndi muto awo wonna naye nga atadde muno kati nenjagala nnyo okukola. 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 Kati nenjagala
nampa omulimu nakkiriza kuba yali ampa omutwe gumu n'ekitundu okuyoola kasasiro awo era awo so Jovalo banzijukira bamanyi wano Mengo yes kuba balina ekikolobero kye bankola ekikolobero nedda byabulamu so nintandika okuyoola kasasiro ngira seega ninga ndi munafu kuba nali katini olaba nakati ndi bulala naye ate olulu naye oli mutini kungulu naye kati nsaasidde ekikula ng'ekya Judy ekyo abantu ekikula eyo tuve tukomewo tukomewo White Star tukomewo tukomewo nali mutono naye nga ate nkola okwetikka tukomewo divorce White Star kale White Star Tafon Stein tukomewo gentlemen omayingo onayo kyokanula adi nkubuulira netandika okubanga ekikuti ekyo nkikolaki tandika okubanga tuyola kasasitiro omuntu gwa gusooka osibwa so Jovalo yetusiba twalina bannaffe ne babba ekyuma kya generator simaba ekikita dynaform olijodde kakati bakibba nze nali simanyi so next time tukomawo tukolerewo nebakola batwala kodi Kampala police ninde ngandi muto munnange nga simanyi ne batoba basiba batya kyenzijukira nti kuba nali muto ngate nane kibaita baby face by then lipiso olwajja yatutabuki yaga scrub wana mbata bakoleki tugenda bali bakitwalya mu scrub bakitwalya mu scrub so nenzira ku company eyo nenkola ngira je tatuwa sente body lunaku ogumwe kitundu nga ngende nenjiri bakasasiro wange ena je mwiribye teka ku motoka ntwala kitezi tuyiwayo ningendo logo ne yagala okufako obufi nenga nsula mu kibanda kya film kyeringa una lukolongo oli na mudduka nga nyini kyo aliwa oli omwami okufa kutya yali abasuza oli matini yafa ono naye agadde okunsiika awo osegedde awo ngattidde awo senfuka ne Saalongo bampadde ekibanda naye nga bansasula okukikola ki okusulamu bampanga 10 meka kuba nkikuuma kyaliwo kyali kinene nnyo bakimanyi naye kati byavaawo byakyuka wakulaakulana netandika okuba nga nsulamu ngenda nenkola nkomawo kati bijiwunya bitegedde mba neebase toza nali nkooyi nga omanyi omuntu nayingira natwala DVD y'abasajja watwala DVD y'abasajja ngenda ozuukukka ng'oluggi luki lugule akwata mbu yange nga netambulira kuba kisooka senfuka yali kanyama ningamba agenda kunkwata nkubewo nfe oba ntwale ankole kyagala so nenziruka munayi nadduka nzirayo mu dduuma otegedde esooka nensirikira eyo nembeereyo banyuma nenkwata essimu nenkubira senfuka saayina simu nafuna essimu nenkola ki mukubira nemunyonyola nanga noba otandiduse fe twaguze the DVD enda n'omubbi twamukutte otegedde nenkola ki nali mugenzi nali active nali active nga nekenga envaawo nabiraba oluvannyuma so nenkomawo ntandika okuyiya obulamu era mukuddaawo omulimu gwali guweddewo gwa kasasiro ninga ogw'ekibanda weeguli ondaba kati nga gw'ekibanda bampa 5 zino nga nina okusolooza emisana so nga njawulayo 2-3 obulamu ne bugenda muki wengwira ku mukyala bamuyitanga Viola yagenda London eri akolamu Airtel nga alina akatenti ka Airtel nampita nkole naye nkugambye nadde ekizibu okunsanga n'ompitako otegedde nalina favor okuva edda nedda ontegedde so nampa omulimu nalina mukwano gwange endawula manyi naye wako yamanyi endawula tomumanyi so nanekyali bwange endawula ng'asiiga njala naye kati naye mugagga sawa zino alinamu kasente naye yali asiiga ki njala nga ajja napoerako mu kibanda kyange wenkolera amaze okuzunga so Viola nampita nampa omulimu nga sikolera Airtel
nga nkolera ye ng'omuntu ne mu Airtel Ninga yakolera Airtel. nga yakolera Airtel so ku musala gwe bamuwa Wajjana osegedde yalina bawe nga bamuyita Kasule bonna abo mbamanyi Kasule bakati akyabirimu era kyamanyi bayawukana so ntandika okuba nga nkolera Vaila kati mu tenti awo nga tukyakola wetuyingira Airtel ebyaddala okitekedde supply yamusupply nga sim card na biki bamuyite nga manager busobozi Fred kati yabivaamu yali manager balujono manager aba avuga dabo kabini ye bwati natugwako atugamba bampadde transfer ngenda Tololo abamanye Tololo naye nagongera Tololo tulabika muri bakozi ba amaanyi kankusalemu ekiri kati bino byonna bituukawo nga tunasenkana oli omukyala jjajjatteewo namusika ninva nenzije Kampala nnoonya obulamu kugambye omala okunzibako David nzira yemudu nemani kobawo komanyi kibaita okuloza kulambu e Kampala kiralamu okyegedde kiralamu awo nate tunayingira na bbiri awo nate tunayingira na bbiri mwenda ndowooza twalinga mu 28 tuyingire ki 29 kubanga okwekalakasa okwaliwo nakulabako era obulemu bwonna ku mukono abufuna segede nyingira Airtel gayo oyo atuwa transport yawanze nze nengamba ndawula mukwano gwange ndabula okukwata akasero biralamu tugende tukoleki tunoonye so tugende Tololo tunoonye nga batulinga ba substitute okunoonye so ntandikire ye Tololo tubira bigana tuba twakaddati e Kampala nga Vodafone ezza bagimanyi Vodafone bwejja wali kimanager nkyerabidde kisajja kibi nnyo singa kyafa n'okufoba kiramusimanyi nyaja natuwa omulimu ffe babiri naye naatugamba tunoonyeyo abalala bataano omuveeko naye nga tunoonyeyo abalala bameka bataano tukole ka tiimu tutandika okukola mu Vodafone nga batusuubiza nusu bisatu ebya dola bisatu buli mwezi kati katebereza nga buli muntu nusu bisatu etubalanga obugaga tubufunyawo etukola twakola paka kuwulira bubi anti nga tukunnyonnyola paka line ng'ogiguze nagikozako Vodafone yalina internet era yeyo yalina internet nga kawa nga tugikuguza paka ng'ogiguze ne Vodafone si yadda yavaawo Vodafone yavaawo yavaawo nerekawo gundi nerekawo MiFi nabo nemane buvaawo kati ekifula omusajja oli okuba omubi ennyo n'ogamba singa afana anti twakola dde myezi singa 8 kati tulaba yadde 10 netwekyanga kumba omuzungu oli yasasulanga omuzungu yasasulanga nga zibulirawo era bamaneja be Uganda mukendeza obubbi akasente kajjanga ninga kabulira wano ngafa bwe yazogeranga nti zajjanga bulungi nnyo kuba ffe twagenda tuloope omusajja najja empapula nga asasula kadege omanyi okukola emyezi 8 nga commission ono gwe twafunanga daily nga kutukomako olwo kati oli mukizuula nti yababba ate mugenda mukola ki koza mafia batandise ejjo temwafuna engeri mukolako byatulema kuba twalira bazzukulu bawakamuloga ex wange embozi ndala nze ndi mukyawe ensi yonna ekimanyi nekyako obukyawe bwakuluma gwe akyali fresh obukyawe bwobwo bukuluma nebuluba kuba buli lwofuna kazindaalo ate lisitokalekaayo naye gwe doni tugende nkola egwaza abakazi bazavaawo olaba emboozi batalina weetuuse tukwata ku mutima naye paka obukyawe butandisa okutuleeta ku kinyusi oli yali ayavudde mu kuba omukazi wenge yafuuka mukwano gwa eyakukyaye oba gwe nayambala ne kunnikaye akuba yali nnene nga yalina amabina mangi kati gwe bw'oyakatona nti oyambadde ennika ya Jude nga ffeffeka abamanyi ekyama nze naye ng'oyambadde ennika ye kuba akafaananyi emisana anti ngebeera munda teri kungu ntaddeko n'omusipi Chris obuzibu bwakudde okuki ku X
nedda batukyawa naye bagenda kukyawa dear. ne divorce bamukyawa Dear. ate Kati otandise okukolima. mwenna babakyawa buli omukyawe naye bagenda kukyawa ekyo kya bulijjo naye Doni ekukyawako kwanumye nnyo kukuluma nnyo naye ye yakyaye. no bamukyawa kale kye nazudde baali bankyawadde ndowooza emyezi ng'ebiri emabega atooza bakukyawa leero baba bakukyawa dda n'emyezi ebiri no tewadde neŋŋamba siwooma buwoomi kiki Doni. kirala Girlfriend oyo obadde omaze naye ebbanga ki? omwaka ssebo gumu na kitundu si myezi Wamukwano otya? Omanyi mugenda ne mugamba ssebo twekwanira eyo ku kamwesi gye wamusanga. kirina amabina n'olaba ebbina nogaa gano gajja fumba gategedde gano genjagalira ddala ebyo gaali mu kiro gaali mu ki kiro Judy tolina ky'olina naawe Nze nakugambyeko nti yali kati gwe tugereze ku Judy mundekete munderezaako nze oli yali munyalwanda wako si bwe kiri gwe omwana w'omunyalwanda oyo ekyakakuluma munedda olimu omuntu wenajjeera naye waliwo era eyambuusa ku bawala b'enajjeera nesibuuka yaŋŋamba ole nabinajjeera bono basobola naye babiwulira byogamba ebibuuzo kati nze nina buuza naawe oli mukyawange buuza sokolindeko kyengenda omubuuza simanyi oba kale kiringa kankibuuze nga bwe nkirowooza oli ku gundi obaddeko ku street bagamba abaana ab'oku street tebatera nnyo okubamenya mitima ebyo byakiryaye tebagwa mu laavu eyo okitegeera nkubuulirire otegeere tewaliwo ku nsusi kuno omuntu atagenda gwa mu laavu taliyo ate tawali atakaabi mbuuza lwaki obeera n'omuntu mu bulamu nobaako eddala k'otuuka nga muligenzeko bameka kyekisinga otuluma si mukwano ogezaako nnyo okufuna girlfriend oba boyfriend nga wamugasa eri bulamu nga nebwe waba wakuluma okategedde divorce Doni obuzibu bwasinze kuvaawo girlfriend omaze nayo omwaka gumu n'ekitundu obuzibu girlfriend wange oyo yali green nga talina nnyo byamanyinyo naye yalina kyaliwe kibanda nga muwala nga kyaliwe bwe buzibu nga kugamba mulimu abawala ng'ate amwagala nnyo nga mukwano gwe ate nnyo kuba ne bino ebyokunziba ssente mu ddwaliro biki olwoli yaleetanga geemu yali etya gye tugireke tubuulire naawe omanyi kati omuwala sogamba nti nze kuwola bukulu kwange bagenda kukyusa yali oladde omutima tuli mu kunyiga biwundu yali oladde gwe nze nkulidde wano mbadde mmanyi nuclear bazikuba nsi oli bali bagenda mukuba nuclear mu mutima nabinagira balina game yakugamba atya kandi nali wano nali muloka wansi simu neja kyaliwe nakunyata atakawuna ambulance mutwala kukeza tukasituvudde tumutute ndo musawo sijja mwogera kuba nga muntu wakudwalira erimu awo Mengo Mulago edwaliro erimu lyawo Mulago entuuka nga lyati natasa ate munayinza nnyo omutima omunafu ate omuwala oyo nali mwagala ngamba akoze ntya nentuukayo kati ensonga eri emu eyinza okuwonya omutima omusawo ava South Africa ayagala emyezi nga 10 ameka 10 ameka 2 timanirooza ebintu bingi ng'omwana we wali assa bubi gwe bano abaana bapulitenda ng'olaba agenda neŋŋamba kati nze ebbina nga likulekawo ate teryalimu yadde ekinnya ng'eri omuyiri omu kale tugende mu maaso muleke anti nze ku mabina amabina nze n'amabina tuli tuti muli mutya tuti kyoyagala ku mukazi kale njagala ebintu bibiri ku mukazi ng'alina amabina ate nga mweru nga si bizigo waliwo ababinywa gwe nebbina akkirizibwa okunziba nga taweddwa lukusa ng'alina ebbina nga mweru kati omuddugavu abali ku nakyo otukoze otya namwe mulina grade zammwe divorce tugende wa divorce kati oli muddugavu tunazale
babeere bati baddukavu banonye When divo tudde ku munonye abasajja nsonga. abeeru It is abeekuba okay, kopagaalo it is okay, it is ankopira gyali Wamma bakugamba. Wamma bakugamba milioni 12. Bagamba mudwaliro awo Omwana omwana ali bubi naawe ngolo waliwo ki mudwaliro awo bali omutadde bwali katanda apa musumuludde yalina ebbeere Ebyo bimanyi. Mutima gwa Ebyo Mbogo. bimanyi. lindako gwe njogera ebyange bye nali njagala yalina ebbeere kalizimbye bweriti mutima gwa Mbogo nga ebbeere ligenda ffa tebeeza omuntu afe n'amabiina ge n'amabeere ge agange afe nabyo oyinza kukola Ng'olina kuwaayo kibakuganza. kati mbanga museŋŋaana etya kati mba ntudde mu mmotoka mbirowooza bana baleka mulowoozi yange ndowoozeemu nazirina kyaliwe najja sijja mwogera muleke yagala tugenda ku kiro ekyokumukuba eddagala Baleeta musawo akuba enyukiriya mu mutima. era divorce funako omusawo gw'obuuza about nyukiriya kuba ndabika mukwano gwe Dr. tumukubire wano. teetaaga kufunayo omusawo ajja kufuna omusawo amubuuze kijja kuba kya lulala Simu yange leero Kati. Nakyali wange Dr. Twandi mukubire tumbuuza Nyukiriya. naye ddala waliwo omuntu alwala omutima kati nyukiriya. kyabagamba temukayana kati mba ndi mumoloka mbirowoozaamu mukwano gwe naginanga naye dokita naasobola osalako pandisemu dokita neeta dokita kwefu mpulira obusungu nangamba naye asobola osalako kanjogere naye Mukwano gwajja. kuba kyaliwe oyo yalinga connecta eyaconnectinga ku mabina Ate ogambye wamusanga eri. kwakamweso nga olaba nekyaliwo gwenga judi ekiwala ekyo noteekawo layini okitegedde munnange okubira dokita gujira oyogira Ngoyumya. nga Dokita. emiliyoni 80 ogamba otya dokita dokita ogamba otya divorce ndi bulungi ogamba otya mbadde mbuuza wama mubujjanjabi muno mulimu eddagala ebayita nyukiriya Nga bali kuba mutima. nga bali kuba mutima ng'omuntu mulwadde wa mutima kisoboka wangi kisoboka nga bamukuba nyukiriya waliwo ne nuclear sikaani gye tukola nga era nayo ate yo si ya mutima Yakiyo. gyeriri naye nga liba lya nuclear nyukiriya nze mbaye manyi nno nyukiriya waliwo kye bayita nuclear medicine tokiwulirangako nkisoose kiwulya kakuba kati nze manyi nyukiriya ziba bomu kwanza waliwo yaŋŋambye bagenda mukuba nyukiriya naye mugamba kankubire dokita ndabe kubanga waliwo ne nuclear scan gye tukola nekyo etandikirwako eri mu kadde nga 15 gyeriri waliwo kye bayita nuclear medicine ddiya naye nga bwe bali kuba bayinza okuggyako obukadde nga 10 kisinziira yiyireka naawe kiringa bwogamba nti benzi ya bbeeyi naye nga munaye waliwo ne benzi ey'obukadde 5 otegedde nga naye benzi like erinnya benzi sigamba nti because ya bbeeyi olwokuba nuclear but all nuclear things are expensive kale tweyanza dokita ngenda kunoonyako nedasebo piritoni Obwadde olina piritoni. oli ku TV tubadde wano anti waliwo ampakanya nga mugamba nina okukubira dokita wange ani agambye nawe yammanyi ono Judy bamuyita Judy wabukedde wabukedde mwagala nnyo mugambe kale kati dokita ngenda kunoonyako kale tewali buzibu naye tonkuba nyukiriya Kale dokita piritoni. Dr. Piruton era tumuyisizzaako era ebisonga zino gyaziraba nga twali tukwogerako Dr. Piruton owa TikTok ne ku YouTube ne ku YouTube kale bambi mbeere bulungi kale dokita obadde olina piritoni. kakati kati gwe Piruton gundi nyuki yomuwulirako kati nze muwulira kuli bangamba nti 85 zijja kola ki ballistic program kubira wakko nga wakko soko gyompedekereko byatabusidda wakko n'okusanyuka wako okusanyuka Salongo mukubira
mugamba naye no takyava ku baana Waliwo abeerawo bwala kuba Saalongo ng'oli mwavu nakyo kirala tugende ku mpozi yo kale abenge gyomulamu ekiwalaata gwe kati tebizanga bakuyita Saalongo olina ekiwalaata oba obujjamu bwe nate oli mwavu ng'ate oli yalabwayo 85 okubira wako kola tuli mu kukola emirimu gigenda mu maaso tuli ku Skype offices wano kaakati baŋŋamba kale 85 tukkiriziganya naye nawaana nazijja na ku DFC yo aga miliyoni si mitwalo miliyoni ngamba wako soko mpelekere tuzitwala ne bwunyi payment yo ne yakolebwa sina receipt wako yasitula baga ku bwavu bwe ndo zagamba akuto obukaddaana lakini yatuyamba yani bale yayita bona esi tali bulungi naye tutuuka mtuuka mukuba kodi mugane sende sirina kantunde mmotoka nina kagula Hilux nga kantunde mmotoka tukole ki ntusika kodi ndawo omukyala aneesikamuuko talina buzibu wali wale ku kompyuta zonna zitemya olutemya wali bakagira oba yakonanga kanyane bakazi benaje ngaja kabanga ka nedda screen kabanga ne kaflatinga omutima kuba gwe nogamba ageze byonna bituko mu lunaku lumu naku 3 naku 3 olo kati wano bamutaddako first aid bamuteka ku kyuma wali ne bamutwale mu simamo nuclear scan simabo ababa mu kubesimanye omusawo okuveeri sene ndane 10 milioni ndala anamo 5 naye nga jjukira ekyo kibaddewo ng'emabega abadde nga nzijako milioni 5 buli mwezi za bulwadde bwa mutima era naye nga obulwadde buno siraba nkuyadde ku lupapula oba lisiiti nti kino oba kino oba kino ate wali oisegere kijogerako naye banne oze tugiveeko tokaaba oyinza okugetinga emotion okimanyi okitegedde naye gwe kitegedde divorce naye gumanga omusajja tumale olugendo kuba kakati bw'oginyumya Sharon tumutegereza nnyo bakozi nedda setegereza tumbadde mutumirako Sharon yakola mu byensimbi n'obeera nga mukwano gwa Sharon in case omukulu abataliiwo agamba gende wa Sharon so Skypings omukulu nga bamujjanjaba nga biggwa milioni 85 nga zigwa waziwaayo tewafuna yadde receipt anti obuzibu buva omanye emboozi yo mpanvu naye tugikutula tuwaayo milioni 85 nga tugenda kutumya omusawo oba omusawo nga tugenda mutumya saamulabako bagamba bugambi nti kubanga kati netuvaawo wetaba wiikemu mugamba kati no bandagako ku mpapula z'eddwaliro tulabe nga nzirabako aye nazirekedde kyali wange olwo ng'avaako waya ng'anyiiga busungu bungi otandise okubanja kuba ekiri kyabutonde buli musajja yenna ndabeko wentadde sente kitegedde paka olwali sirabanga ku mpapula zaki zaddwaliro tuvaayo ye red flag namba emu esooka mugita red flag eyokubiri waliwo tiktok omu yejja wano nga twakabuildinga Skypins kakati ani oyo mukyala wange X naye twali tukoze yiye gye sijja gyogerako kati tiktok onajja mugamba nedda nze ndi okke nekankutwala promoting ya girlfriend kwata ne kasente kakola ki musakata tiktok yakuba mukazi bulungi nnyo naye ogenda kumbuuza omanyi otya ebintu bino bitambulayo bitifa abasajja olaba omukazi ng'atandise okukyuka neweekengera jude olunaku lwe baleeta ebimuli waliwo gyewakane tewaliwo tebaleeteramu n'engatto naliwo ebimuli byali bya bbeeyi byali bya bbeeyi n'engatto nga n'engatto zange sizambala nazitereka waliko ebimuli kwaliko perfume bakuzako n'ekivundu waliwo ku kivundu mpozi kati ekivundu kirekeyo banditako ekivundu nga kya bbeeyi tuveeyo kakati kawoowo tukaita kivundu perfume kati era mwalimu perfume kati bali bakutegeera mu kivundu
waliwo ka video akakolebwawo nenkapostinga bwe nkapostinga mbu ne kimunyiiza naye ng'emabega yonna zenga yeekyanga nga zenga yeekyanga nekitaliimu n'ayomba kati kuno yeyombera ddala otegedde ngamba kale munnange laavu ennuma nze munnange laavu ennuma ekuyisa bubi okufa obufi mba ndi wano awo wendabira ziraba wansi emmotoka nenjiraba kwemmotoka gyeyalimu baithe naye namugulira ka ist akaavuga nenzikirira emisinde nyimiza omukyakale munnyonnyole sege nasookako basimu nga anyiize ayomba nanzijjako namubula kuba yina omuze ng'oluyomba bw'ati nakuggyako nakubulokinga toddamu kkuba amala kwerowooza nakujja kati nendaba emmotoka ali myaka ngeme tuveeyo eyo nina ensonga lwaki nkibuuza emyaka nga 27 agendako bakayozeza 28 ndowooza kuba birthday yali akusingako emyaka si kikulu amakulu nti nali njagala wansi wano nzikikyekyo nzikirira wansi muyimirize yali ampisiza mashini eyange gye nagula andi kakati nze zange zivaako ng'ekimunyiizizza kuba nti yaleese ebimuli neŋŋamba nti abempadde ye director company bweti nesamete nti mukyala wange ate naliwo ate jodi yaliwo fe twakwata n'obuvidiyo obwo okyegedde bulungi kati ate obusungu bwali bungi anti katono jodi yabeerangawo nnyo jodi yabeera wano ku ofiisi kati nga nawe bw'oli wano fe twagulawo kampuni eno eya Okyegedde. Skype onoonya okusala kati nga bw'oli wano bandeetera ekirabo nga wooli kati nga bembeerawo buli lunaku kati onaagamba nedda katukwateyo akavidiyo liva ki kyoyisa tudde ku mulamwa kale kyekyo kyanti kyekiri kyembadde kale tukireke tudde ku mulamwa liva nze ndi mukozi wa Skypins bannange kyembadde ŋŋamba nti waliwo tunula mu maaso lwaki otunula eri ng'osala anti wako gyali eri neŋŋamba nti waliwo wamma tubeera wano tukola muyinza okundeka nenyumya emboozi yange malayo wamma kati mundeke nyumya emboozi yange mukozi kuba budde bwange tuli mu budde bwange judi g'oli mukozi wa ono mukozi abeera ku live Abeerawo buli. abeera ku live zange ne waba tali wano ne waba tali wano kaakati ate ndakudda tewali buzibu pipings gogenda mpozi ne todduka sigenda kubomba kaakati tukanze muyimiriza bwentiimire neiraavu ennuma bannazawo nembirowooza nga ndi musiru kyega kyankwataku oyimiridde mu maaso g'emmotoka nagikuula nenfatawo boda olwo bestman aliwo teyaliwo nenfatawo boda naye bubrani waliwo nakuleka wano nenfatawo boda ne bodegaadi wange tugobe emmotoka kale njogere n'omukyala kale mubulira amazima awo n'amabina ge gakuluma amabina mangi mu kifo kimu ogamanyi n'okukwata boda nemugoberera tutuuka tuyita mu bitaala ngamba wa boda muyimira ku ddinisa wano kyekale buli tandabye ku luli yimira emyaza buza ndabulamu waggulu naza kyokka nze nagigula era nemugoba omukazi owange kati ngoba muki mugobe tutuukaawo ngo babayitawo batya natindawo ng'omalako nga muboda kati mukiike bukiisi oboda yali ampuliriza nnyo namukiika wamukiika tewali buzina ndi maliri anti bwenyiiga bwemba mba sikyagala kumanya anti bitamamu ntuuka wali eri ayomba yadde ebbali w'ekkubo n'ayomba kali nga nze ate kinuma mugakani woba onyize tombulokinga kuba sirina musango gwenkoze okategedde kale ne woba onyize kuba ne simu gyombulokingirako nze nagigula kyanjawulo otegedde kaakati alina kyeyaŋŋamba awe kyankuulako waya nemujjako essimu ka nengimenyamenya yonna bagitwalira ku buyuugo okugituusa engipaakinga kati ebyembye simeti yali mu password kati wani wasinga oluluma mbikkula tukira ku tiktok oyo andaba naye akimanyi tiktoka yakuba mu mabinago nkwata essimu mukubira musajja kyekiri ozanyi musawa nga 5 aŋŋamba ezekiro kiro kyekiro nga mwana wakutte mu mabina gange nanga naye totumalako mirembe kyowaga wamusookerako nanzijako tikitoka kati nayongera kuvaako waya kati gamba kyenakola ekiro ekyo nfuna bakanyama bange nga omanyi kati
emmotoka ye gye yali avuga ngikola ki ngimanyi kyegedde kwata dabo kabi nga ne wakyakalira nkola ki nga kati kange ne mutomerere emmotoka ye ogenda tomera TikTok kati mu process eyo mukwano gwono omuwala ankubira aŋŋamba ate mubadde ki undi yankubidde mbimunnyonnyola nga omanyi manyi kyoyitamu kankusange wooli agenda okutuuka nga message zokka zenda abamuwana obuwoomi abamuwana ki ziri mu simu etya nze bwe twalinga twegatta nga tweprotectinga obutafuna lubuto tetunatuusa kukola ki kuzaala kati ate nga mu simu akulaga mulimu gwe bagenda okukebera naye olubuto kati gowulira obulumi obwo wenga gamba tetunakutuusa tuwambale tumale kuva e Rwanda kumbe wali omwana akuba yagakuba edda banatyana kuzaala bagenda kukebera buli yamisize ne periods message zona zirimu ki era nga za TikTok nga ate olumulala bantu balinga 6 ku 7 omwali ne x w'omuwala okitegedde mukazi muwala nga yakikola nembinyonyola mukwano gwe nze mukwano nga sinnamubuuka nti naye muyaayi kubanga nga bwe nagamye okusooka nti omuwala nti yali muyaayi omuyaayi yali olwo nga yaleeta emirimu yaleeta deals kweti kati obusungu obungi bwakubira gaayo oyo tiktoka bana balaba tebannuma bana lisibamanyi naye ate ono gwe neesindikira nze gwe wamwereetera n'omuwa omulimu namukwesa nga hallo oyinza okujja onsangeko wano nsiraanye gayi munaye alina emizimu gye kubanga abakujja namuga ha simabagana baba na interview biki mpozi kwa nkusindika send off ne uba gayi nemune lavo enombi mwala ni musonyiwa ne monize motoka ye nagikanise bulungi nesimu obimudiza mugula n'empya n'indi mudiza omugulya motoka empya awudi Q7 ebula ne yagidelivering njeru ogimanyi njeru njimanyi brani njimanyi njimanyi awudi ebe wagivugako jjukira bika bwali ogitwalayo wasigwa soko kulya eswaga mu yo ni papazi gato otwala emmotoka oyo sebo yali mukaga tumuwe empya bamwana mpya tudamu tubeerawo itwesonyiwa ko yabyegaana kubayaga we are just flirting nze flirting nasooka kiwulira ku olwo esikiwulira nagamba mbo baflatinga ne gundi ne TikTok bano bonna abalala ekigambo wasooka kiwulira ku nga tomanyi TikTok ali mu mabina gaataganjula gamukyala utinga ateekangamu n'amatama kwatu TikTok oyo TikTok ali famous nnyo netumuleke nze mumanyi kuba mukwano gw'abantu bangi ati muleke jakakanya olugambo lwo ati byonna byebimu tumuleke kale kakati ekyo nekitoka lwaki yalya mukazi tumuleke gwe balira omukazi waali yaguma kati gwe lwaki ebyadda TikTok alya mukazi we yamulya oyagala kola ki yamulaga wano divorce omulaga ki ekifaananyi ky'omukazi TikTok asigenda simulina tomanyiira nze abireke gwe olina byonoonya bibyo yaliya kati okumanyi nanyiiga natuka kugamba Sophie nga ne TikTok ono kyakoze kamuliiro owuwe kati nga mukazi ngenda mugulira mmotoka mulye mukube ebifaananyi bimutwalire okumala nanyiiga Sophie nangamba atekyetaagisa bale manyi wamulya naye mukazi we yalina amabina gwoli wa amabina mukazi we yali mweru era kala kyekimwera naye nga amabina go tekuli simanyi simulabangako sagala nkulimbe sagala tema kigambo kati omwana wattu omuwala beautiful omulungi kala omutootya yakoze eki ekyakunyiiziza kuba biri byonna azzeega abikola ng'era abaagala anti era ojja n'obigatta buli lwabikola okusobagana kubaawo sinnalaba waawo kyakupasudde kikyoyagala byonna byeyakanyumyako temuli kikanga nze mba namuntadde dda okitegedde naye kati nze judi abyogera banki mukazi kati waliwo kyebayita agambye laavu gye yalina kati waliwo kyebayita understand wulira kati wulira oyagala owulira okwayogera nnyo waliwo kyebayita understanding boyfriend nga yakutegeera nga nze ndi understanding bonaabona ba boy child
ndala ngoli understand kati nga nabitegeera ebyo ene muleka ate nga yalina omuze ssebo nga tayagala mbeere ku TV ssebo nga amakimanyi ssebo okazi ku TV bugenda kundi Busandwa Liyani mbadde ngamba bugambi kali divorce Judy nambwayo kongola toyo chate bakyagala kulaga oba tokimanyi awo mba nkonjera oba okonjera jamu kulaga wanto fayo kakati ojira ononyampora kati jo wano obanze nkuyambeko kuba mumanyi ojja kubulayo ebitundu byange eby'ekyamabirimu kati otereka byakimusi ndabako byakijukizo iPhone 15 ayinza okubanga yevedde nga bwakebera kulaga nali munene ngalinga lwazi njogera n'okebera kulaga n'opimapima agambye nze njoka ekivudde munze kivudde mu diva yange olite walika nti nze njoka ayogedde kigambo kinene kati obuzibu obulala bwennina salamu ebyange byonna byenjoka fayina nakyo yakoze twayawukanye era twayawukana mumaze bbanga kinga mwawukanye ekyo si kikulu mwayawukanye naye obuzibu obuliwo nti buli wentuuka tukola memories. That's the problem. Temusobola kwawukana. Ennyonyi yange yasooka ennyonyi yange yasooka yaliko ssente ze okategedde mu bulamu bwange nga bula Brian nti namutwala e Dubai ennyonyi ye yasooka ye yali esoosa ya Brian nekaliro yalinnya mmotoka ekitege kati nga bula Brian nti ennyonyi ye yasooka kamalo kano kenali mugwidde akasooka kala kamotoka kenjagalira wakateekawa kano twakatunda twakayasa tukatunda soke tukajeje twakatunda kampi kakati kiyakoze we wano wetulaga no walumamu kuba wakyannemeseza n'okuwona mwana biri byonna zengo bikwasaganya era kino nkigamba abakazi abaagala okunjagala ndi bulalamu siina laavu ndi mukalubo sitijja gobojjo ojja kululwo bakumenya omutima tebajjanga basuubira kinana mu okufa obufi nga luli ndi mukoowu okufa obufi ate ngera nabirabanga tumalirizo bibino tubituuseeko bibino eno yali engagement sebo twagikola yaggwera mu bukadde nga byagamba bino gala tambuzi zaawo laba amabina tunyumye emboozi mulaza amabina gwa delivaringa kituufu okitegeera okola engagement nkera engagement eyo amalanga twakoze kaliyoki ate butukola tutya engagement eggwera engagement efaana kaliyoki how anenda baba abalabe nagira bali international tebali loko sitegeera anti bamanyi bayimbi bali basirindi yo mbu bino bye bakola byali byenajji byegundi bye Masaka bye Masaka kuliku nenkube vivi kutaka we nga bogira nga botulaba ko munyumye nze mbadde bawadde akati nyumya kabira kao kakati kiyakoze bwe wano wetulaga kyamanyi nawo osini bannange nga wayina laavu ne jampa eriko ekifaananyi kye kati yali dressing code fenna wamu abali tewaliiwo wali ofulumye tewaliiwo wagikola siriimu ye wali toliiwo ne bakyali bange bonna ibiswaza fendi zasinze bankubiranga ndi firo bungereza ngasobola kudda Uganda naye nga ninobeerawo era bagenda bizanya kopeo nembagaana so njiganiro kyo namiro epostinga ne mugamba abijjeyo yaliwo yinde kyo yayimba n'okuyimba namiro yayimba mu mubuuzi era yanga naye wapostiga yeye yagamba abijjeyo kakati wano wasinga okubayo wabi kale twalina misunderstandings batwewaddemu ka space naye mukwekyawamu awo nayogera ebigambo bino kana akafo kali ludda kali awo teberot kafo kalungi batuwawo ne cottage titwagisulamu nga twekyanza luvannyuma engagement so mugamba ffe twekyaye fe abameka fe ababiri ndiva wano tewalabyewo naye emmotoka eno nze nagikola ki era eri mu mannyago inkusaba bw'oba ofunye omusajja naye agula eyiye ate sobe n'emmoloka mmeka bbiri emmoloka yange sikisanga ng'omu muki omusajja yo ngitadde 27 masavu ate abantu bawuli atwogera ku 27 tebazimanyi ojagina mulungi batere wansi awo bagirabeko kitegedde kakati wayitawo akasatu tuli mu butakkanya twekyaye kale
kwali ensonga ezaliwo nti wekyalo nga amanyi nkwagala nnyo naye nja kufa kutadde naye mba nkutadde abcd kubanga enju yenze nali ngisasula na buli kimu nga kabira omuntu so nali wano waliwo kyalina okunkolera tusigaza bizinesi ezimu musindikira sente zalimu 1.5 nga mboye kankubira omuntu nabo basente zikoze eki nkuba takwata wali budde buti walagulogu ningawa kanindeko akanindeko nziramu nkuba takwata nani mukuba maid nagikwata ngate nasembayo okubeera nga simanyi nti alina ne maid nagikwata nga mbono taliiwo biki ate ebbanga limaze neri omwaka 11 tayawukana na simu ye bali bati niwaba agenda kufuuwa agenda nesimu ye kufuuwa agenda nesimu ye niwaba agenda mutoyi agenda nesimu ye kale mu bufunzi nga tayawukana simu ye bali bati ate alaga maid alaga nti asimbudde moyoka n'avaawo esimu nagirekewo nenyiga ate kyanyiiza nnyo ate siyandibero nga tagikwata kale kati ate bagutuddeko butuuzi agamba bina manene teganza kogenda kulaba ebyo ebifaananyi biraba byonna biri awo ngenda byozaamu sirimu erabira binawalira teryalimu kituli yamuyadde ekinya kakati ngamba Ben ali awo mukulu wange mugamba Ben tugendeke owomukyalo ekitali kyasinza okunyiza ennyo kuba njeva nagipakinga nengula Alphard nagigula nakola lwennyini bweyakola lutalo noka nagula ya lutalo enjirova yange nengipakinga ku sheera nenga Ben vuga kati tugende w'omuwala tutuuka tukonkona esikali avaayo asikawo Rwanda bayankwata ettayi nankasuke nanga atokkirizibwa wano wange wensasula bukadde bumeka buli mwezi ate nanyiiga kati walinga busy na tete kati nti gambe nanyiiga kati bwe nyiiga kati oyo na tete kyogamba yasasulira wini akyengamba enkasuka gye bakasuka anti nze bankasuka naye nga nze sasula awo kikyabo kiralamu nengamba kati tracking emmotoka kamera ey'oku luguudo empeeza ekifaananyi ekisooka ekiri current ng'emmotoka erimu omusajja nti nabula okufa kati ebbuba liruma kati obongo ne bonga nti emmotoka eno mulimu abantu bameka ate ekyo kiŋŋamba nti ebbuba walina mu kiro nkuwe oba tumaleyo emboozi ojja mujja kumulamwa nedda bino bikyankalanye biri wano just tugira tulaba nze sigenda ateekako ekifaananyi kimu kyokka nga kwendabaka kyokka kati tandika okunoonya emmotoka tuginona ngaba wonna saawa 3 za kiro takwata ewaka bangobye ewuwe kuba esimu tagikola ki naye nga tewali kitwakoze tuba twayombye oba tulinamu obuzibu bonna nga tewali from nowhere tuba tuyingira weekend obwongo ne bumpa nti ewaka wano webangobye eza mulimu omusajja ontegedde kyokka tebampeeza ekifaananyi ky'emmotoka nga sisi mulimu muki tumoka tuginoonya etubula naye n'abasirikale bange baali 5 kiro bagamumanyi kanzije mbaleka abo basigale nga banoonya kuba bali basasudwa kukola ki kunoonya nga ngende neebake kati mba nakatuuka nti ewaka mutima negwana naye nedda nsula n'omunyonyo yiri olwo bali kukuli nsituka nkwata ebisumuzo nkimbula emmotoka ninfuluma geeti mba ntuuka bayitawo namuŋŋoona emmotoka eva masanafu kyokka naye girlfriend yakutte emmotoka n'agiwa boyfriend nga ne boyfriend ataddemu girlfriend wulira katemba indako tuddemu girlfriend wo yakwata emmotoka n'agiwa boyfriend ne boyfriend ateekamu girlfriend kati ye girlfriend yaliwa omulala no kati owuwo yaliwa bino byonna bituukawo kirabika yali waka kuba yitakwata simu alinga kyali wange kati nvuga emmotoka njiraba sasooka nakakasa nti iyo nzija esimu ntunula ku kifaananyi gyekakasa baddala yeeyo bannaye nga yeeyo kati emmotoka eno bwoba ogiri mabega olabamu abantu bameka babiri ate nga akate katonotono kaiko akake hani ngaabe bano ani nga kati bano ngenda battira mu mmotoka nga gegamba ge mazima okyegedde
Nesooka ndeeta emmotoka nga tebansuubira kuba ebironyi bagimanyi eno tagimanyi nga nagigulaku olwo enjireeta njikuba bwe njikuba emabega muliwo olwo tuli ku Nozani kiro saawa 5 nenjikuba negwa ku byuma bino ebyebbali bweti netagala kane muyisa mukiike gayi kyeka bali bamu briefinze nti emmotoka eyo baginoonya kubanga bebanga emmotoka yange ngontomedde nvaamu nkubuuza ontomeredde ki kati nange kyenakola mukiika nveemu mukwano yagiwa ara kuba twali waliwo abantu waliwo nti otidde kubba yagiwa ara n'amalayo nimga tugenda kulegoba first and furious netwereeta otegedde nasa tutuuka ekyebanda awo mukakona kekyebanda waliwo ebibarikets mugiramu enjikuba neyekyangira mukubo netunula gyeva eyange yali egudde nayo wa kuba eyange eyo yali nene alfad kiyumba kya mbizi yali egenda kola ki nemukiika bwenti nenvaamu otegedde omusajja yansala panki wano boyfriend w'omwana kati kumanyo otya nti bava mu motoka simanyize motoka nagiwa mukazi ngisanzemu musajja ate ndaba gye wagula boyfriend gwasangamu bwe yafuluma yansala light bano bakaya bakanyama mukama bawo omukisa mwegadde bakazi baffe mbakubye enkudi paka kuwulira bubi bakanyama obatenda kale yali agijjeewa bamukwogera ebyekisiru gwe kasooka ompulirize bulungi kyenjogerako gayi mukuva mu yansala light nkuba enduulu abantu bajja yadda mumoloka ndamu nayokyusa netumalayo nemugamba osaaga olwo light ekyakubuguma mu luba wano ba wati bukuluma netwereeta kati nga mmaliridde oba kufa naye kufa naye ndinzekka naye nga communicatinga n'abasirikale benkuba nabakubira nembagamba tudda kisaasi naye ali mumoloka mubbi ate ali amudi nga kinjaga ati sibamukuba amasasi nawoza kagigamba ge mazima kisegedde bulungi katutuuka waliwo kino ekidde ekisaasi kino kiyita wansi kati ye plani yeri yakuyitawa wansi nze mwagala ku poliisi waggulu anti nenjeeta mu mbirizi muno neyetagana egwa mu double cabin egwa mu fuso yonna accident eriwo kiro efirimu abasajja bakola emmotoka ya Germany kwambi yasigala agenda osegedde bwagenda abasajja bayimirira mu maaso n'emmundu bakuba amasasi mu bbanga tuli mu ssaawa 9 ogw'ekiro yes waggulu awo ku poliisi y'ekisaasi ku bitaala bwe baateegera ekimotoka kyabwe balina ekimotoka kinene bwekiti bakiteeka kati gaya parking awo ku poliisi okumanya gaya yoli wanywanja goba biki ava mu motoka atajjamu yanga nzijemu era ayongera okunkuba sina bye mugamba naawe nerokingiddemu tandiko jikuba bebikonde nabiramu ekoleki eyike anzijemu ayongera okunkuba kati poliisi weyajjira nemukwata olwo tonnamanya nti sina manya wakubiri oli nenva mu motoka nga obusungu bwokawe singa naye mukama nengenda ku poliisi awo twali kwane bali betwatomedde bonna bali bazze ku poliisi so obusungu ampulya nyize magambo na buli gwento bede ngenda mu compensating oba mloka muzinguza mbuzirekawo mugende kwati wali omolokeso yalesola ko ne maggula kutandikira ddala ku fuso ndabo kabini zonna nali nsobola zigula mukaddaabo tegede bulungi mwalimu omukyala owa State House yali mu double cabin nayogera ebigambo bisatu nangamba akitegeera tujja kwesanga enkya kadike motoka ya nakwate motoka ya nga akitegedde nayogera ebigambo bisatu nangamba nkutegedde mutabani nagendera enkeera bayadda mu compensating bulungi nebigwa owafuso teyina kyeyava kuba double cabin yagwa mu fuso kakati otunulako oli ono mutunula kangambe motoka nagiguze yange mugamba yiyo nti leeta ebiwandiiko mugamba nze zange zizo gwereeta ezizo ambuuza eri mmanya gwe kituufu kati yali mmanya gange yali mmanya ga mukyala kuba nagigulira mukyala naye saagigulira gwe nimuga kati gwereeta enkapoola naye oba waguze waliwo endagaano gye mukola kati yokka gyoba olaga nsaswe nebinnyononye ku motoka y'ogende ayogeza amaanyi museka namuga asooka otuule waliwo gyemu engatto onakkakkana namanya biriki biri serious kati nendagira yakuba essimu amugamba halo jiko mawule takwata yange yono nagikwata waliwo nakasajja bulabula n'ebirala
kagambe moloka yako mwana mulamu gakawe moloka yako yamuyita baby yes bulungi nnyo ekawe molokayo kagende uno yogera naye nagikwata kasajja goyagala kikwate molokayo ogende nga bwakugamba bulungi nnyo gwotwawa engagement yaffe bulungi nnyo $185 bulungi nnyo byonna tabijjukira ringi pozi yameka yali emirimu 12 agigula kata doha abamanyi eddoha tewaliwo mpeta ya miliyoni ya mitwalo 3 Chris walinya n'ogenda n'ogula nga ngambye gyemugidde ya mitwalo 10 ng'era agizize ne risiti njine twagigulaawo gye mwamuwa ku engagement esooka twagigulaawo n'agamba ya layisi nennye ennyonyi ng'ogenze kuleeta mpeta tuveeko mu bulanga okategedde Skypins wetuli batwala abantu ebweru wetuli naye ye CEO wa Skypins Tours and Travel Don Chris nze kamwa kwogera ndi ambassador wa Skypins alete baziri nange nno ndi ambassador buli omu nakugamba buli omu ambassador kati twewadde twawula influencer oriki so kyekyo obulumi butuuka wonna wonna njagala gayo mukwata musibe enkola ekibiina kalubusungu tuuka mbirowoozaamu tumwesonyiwa olina wewagambidde wali nti baanamu ab'obunyama gayi yalina akanyama naye nga mwavu akwata na busimu buno bu aitero waliwo buno bu aitero obutegedde byonna byonna nituuka nembirowooza nene ngamba omanyi gayi nemusonyiwa kakati mwami Don Chris omuwala oli aliwa gwe yali naye mu mmotoka bino byonna bituuka mu maaso ye aliwa ninge gyeyabula kuba najja nemugamba olinga mukazi wange mu mmotoka zegedde nanga oyo mukazi woyo kali nomwala kale yayimuyaye ndowooza wana mukuulira yayita muli shwishi namalayo so yeye embeera gye nayitamu natuuka wakasa wa 11 era nemmotoka nagitereka bulungi nnyo weeri enyirira bitya nagitereka ngenda okutunirawo ne wapaine mbu yali agenda ludda nga agitunda naye nga akina bukadde ameka mmotoka ey'ebbeeyi kinana mu obu atunda 3 kati zimukwatirako wakigwamba yazigulira seekamu kakati bino byonna taddanga mukukubira simu wadde waliwo kyomanya nti oyo kyezza kyekikulu tekituufu gayi niwaba wakunziira mu katakyasobola kubanze bwe nalaba nga kiyingiddemu obulamu nenga singa gayo neavudde mumoloka muli n'ekyambo oba naki nali nkomaawo weewuunye nga tena omwamanyi mwandikedde ku makya Don Chris bamutidde ku bypass kasana lowooza ebintu ebyo nenkwata mikwano gyange netugenda Zanzibar netuwumulamu for 2 weeks bebagagganuka tebetulina segedde awai togatiza naka togatiza ku mbozi y'abagagga nga boogera uliyo dodoma budodomi va mu mbozi y'abagagga kyayogedde kankitereeze kasita tukola nekyo kekisinga okuneewuunyisa sebonze nina abakazi abanneetegese buli lunaku ninali njagala omwana oli nga ne bwe mbakukwanya olwaleero sizdamu kukubira simu ninga tekukwanye ku simu nkubulira amazima yali laavu tewali ddogo biveeko tewaliwo ddogo yali laavu tebaloga bo bawooma naye singa omwana oyo akomawo nedda tekikyasoboka kati never say never singa kanjagala nkubuulire bulungi ani gye tuvudde yonna yonna tuzze tusika muguwa twakolwanako emirundi 2 nga tulwana nze naye kitegedde bulungi ye muntu akeera ku makya naba mu mbeera ne muyumba from nowhere ye muntu akeera ku makya g'okubira essimu n'agamba siri mu muulu
siri mu muudu njagala kuwummulako nenda ikanze nali omusiro kwa red flags nyingi zansobola okulaba awo nenga siziwa buti naye oyina kiri ekintu kyewayogedde nga tutandika n'ogamba nti alina ettofaali lyeyakugattako oyina memories zotasobola kwerabira kati bye bino wammanga Skypins nga tugitandika twali naye chageti nokola paperwork wa company eno twali naye enyonyi yange yasooka twali naye era yamperekera era buli lwengende entebe kyembeera mu bwongo yabeera amazima ntendi bambasiza buli lwengende entebe ntuukayo twatuuka ne tulya yamperekera paka entebe enyonyi yamala kusituka n'ava ku kisaawe olavu nekyaliwo ekitegeeza yali akwagala mukwano gwe bwe buzibu yes mukwano gwe ye problem ye talina buzibu kale ensonga muziwulidde bulungi nnyo wadde olina kyomaliza nakyo maliriza omuliro nga tegunakugwako ku kamera zetulina tukyalina tukole yogera paka buwulira bubi story enyuma tunagira mu party tu olaba tunajongerezaako ensonga z'omutima zino omutima muzibu nnyo bannange ate omutima we gwagala lumu anedde ngatte eno gyenyamba togiraba yagingulira sebo yakakadde twagigula wali eriwa kwa Acacia Mall ewali nekisuuti kyange agamabina tegali kuva mutwe tegasobola kunva mutwe nafunako enga ogirabye gibalaga abantu naawe abantu bakotogera namusanga talina kyalina nemugulirayo engatto ne socks era yino nyumye ne vest bagula vest so enyonyi yange yasooka kyasobola mwerabirako ddala enyonyi yange yasooka yalimu omukono gwe kati bizinesi ye gyewali omukoledde egenda maaso era gyaki kimanyi kati ekola bulungi kuba obulanga omulaba ku tv ezimu naye buli wala ku tiktok owulira otya oyo naye namusonyiwa tiktok namusonyiwa naye matako gaali mangi nga nawe toyinza butakwata mulakuba kati akusinanya musajja nenya mukazi okubeera soft nnyo gambe wako tagata mu mboozi nanga nsobedde kimu biri wako va mu mboozi wako wamakati olunaku olwaleero tugaba nga tumaliriza kamera engeri eri mukuwoninga awo eno emboozi ekyalimu episode za 27 twakakolako eno kuba emboozi ya love teggwayo Judy sibula kuba tulaba nkyawo kyabuuza ate manyi nga watuse kubuuza naye agenda kujja tukole nawe ogenda kujja tukole agalamanyi baka munda nze ngenda kujja nabye sinnyonnyose naye Galo Child yatukiikiridde bwe bagamba waliwo abaana abagamba Galo Child atukiikiridde naye tugenda kudda ne part 2 ey'emboozi eno katusooke tukome wano omulundi ogwayo naye mukama wange nga tusiibula oli otya kati omanye ebiwundu ebyo tebisobola kuvaako kati ndi bulungi kuba nnyirira katonda ebyo 2 years back alimba kyekyo ati kale gwegwe byatuukako byaddi gwegwe byatuukako byakutuukako ddi anti nze nnyini byogambe bya myaka 2 emabega 2 years back wanje kale tubatadde mbere bulungi pati 2 wanje